Mukwano gwange gwe eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Mukwano gwange gwe eyeekuumira ku Yugi Updates nkwezeza okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mukwano gwange gwanirizaako nnyo gy'obadde nanti twabagambye tugenda kuba nga tubaweereza gwe ky'oba okola genda maaso na kusubscribinga busubscribinzi na kusharinga nako na mukadde commentinga kulayikinga naye ekyamakulu ennyo gwe muganda wange ekintu ky'okusubscribinga kyamakulu nnyo gye tuli gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Nga tetunnasimbula omukulu Zaake asoose kulabula ba buyinza asoose kulabula ba buyinza abakubyemu ka drive awo n'abagamba nti leero eggulo mwatujoganyizza eggulo mwatulemesezza emirimu gy'ekibiina okuba nga gigenda mu maaso leero kabatande mujja kulaba akatuvaamu abayiseeko abakubyemu ka drive n'abawooninga n'abagamba ab'obuyinza mwebereremu. Bino ebintu twabikkaanyaako dda nga tuzze wali mu meeting headquarters zammwe wali eri enaggulu. Kaakati kabatande leero mulemese enteekateeka zaffe muteekewo obstacle ezituhindalinga okubeera nga exercise za National Unity Platform zigenda mu maaso. Mulemesa abantu baffe tutuukako, mutulemesa ebifo bye tukubamu enkuŋŋaano, muwamba ebintu byaffe, mugaana amakubo mugaziba. Leero kabatande muganda wange wenjogerera Zaake abakubyemu ka drive n'abawooninga n'abagamba mwe mutulemesa naye leero kajja bajituka. Leero mugeze muyimirire mu kkubo lyaffe, mugeze mututere emisanvu mu kkubo, kajja bajituka nga tebannasimbula gwe muganda wange asoose n'abawooninga asoose n'abakubamu entiisa awo asoose n'abayisaamu empewo awo gwe mukwano gwange ampuliriza asoose n'abatiisa kangamu awo omukolona lebo Zaake n'abagamba mwebereremu, mbasaba mwebereremu. Ku luno temugeza kutaataganya nteekateeka za National Unity Platform ku lugendo lwaffe nga tugenda Ishaka nga tugenda e Bushenyi. Abantu b'e Bushenyi batulindiridde, bali mu kujaganya, bali mu kudigida, balindirira pulezidenti w'abantu abeeko ekigambo ky'abagambako, pulezidenti ow'enkyukakyuka. Nabagambwe temukooye Fugabbi, temukooye embeera mbi eyo gye babayisaamu, temukooye okuba nga musibirira tiyaggaasi, temukooye okuba nga mubeera mu mbeera ebanyigiriza mu buli sseera. Kyokka bwe tuleeta enkyukakyuka ate temwagala jjaniriza. Lwaki temutwesonyiwa? Lwaki temutuvaako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza? Omuganda wange Zaake waakyo wakubyemu ka drive kuba byokwerinda. Kugambye ekibadde wali eri muganda wange tosaana nakinyumizibwa bunyumiza wabula gwe subscribinga buli kimu ekituuka tugenda kuba nga tukikuwa bulungi nnyo bulambalamba gwe mukwano gwange. Tuteekateeka okusimbula ngenda kuba mbaleetera information nga tusimbula, tugenda kuba tubawa information nga tusimbula gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Ntegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo gwe munnabulaaya yagenda emitala w'amayanja okuba ekyeyo, okola kyamaanyi nnyo. Mwe mubeezezaawo omukutu guno banange mbeebaza nnyo. Mwebale emirimu gy'amaanyi gye mukola, mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kubanga kwegamba mukubiriza bannammwe okubanga basubscribinga ku mukutu guno, mwebale kubanga mulaba, mwebale kubanga mubeerako ne mukola eno emirimu ng'ate ne mutuwuliriza ate eno nga mutulaba. Ekintu ekitali kyangu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye naffe tubategeeza tweyamye okuba nga tubaweereza amaanyi ge muteekamu naffe tugapa tuteekamu amaanyi tubune obusonda bw'eggwanga. Buli nsonda y'eggwanga yonna tugenda kuba tugibuna, tugenda kuba tutuukayo sobole okuba nga tubaleetera ebinnonogo amawulire amanyuvu. Ogenda kubeera gwe yasubscribinze ku channel eno eya Yugi Updates TV. Ogenda kuba tosuka kantu nakamu, tugenda kuba tukalikuleetera mbulambalamba ate mu bufunze. Engeri gye muli nti nno mukola twagala bamalira nnyo budde, twagala tukuwe information ti pulezidenti waffe kati atuuse wano kakino kyekiriwo, kino kyekigenda mu maaso briefly. Tetwagala kuba nga tumanyi muli bantu bakozi nnyo, tetwagala nnyo bamalira budde ate tulande briefly kati step eno gye tuliko, kati tutuuse wano, kati tuliwe tuti, kati kino kyekibaluseewo, embeera eriwo eti, pulezidenti waffe aliwo ati. Ekisinga amakulu okuuma pulezidenti w'abantu okuba nga ali seefu, n'okubategeeza embeera gy'alimu, n'okubategeeza w'atuuse, n'abantu bagenda okusinkana, abeetegese omusinkana, abeetegese omwaniriza, waliyo mbeera ki? Oba okitegeera gwe muganda wange ali eyampuliriza. Naye ekyo tusobola kukikola ng'osubscribinze, ng'osharinze, ng'okoonye mukadde. Tewali ngeri ki gye tuyinza kukikolamu nga tosubscribinze muganda wange. Nagamba twagala tuyite kuno tubunye ekigambo ky'enkyukakyuka, buli muntu ategere lwaki twetaaga enkyukakyuka.
Tubyatuuka ekiseera ng'ebigambo bye tubagamba si bye bigambo bya bulijjo bye mbadde muwuliriza, wabula nga bigambo bikwatagana ddala ku nkyukakyuka y'omuntu wa bulijjo, y'omuntu wa wansi gwali eyanyigirizibwa. Baganda baffe bagenda kubyeyo nga tebeeyagalidde lwa mbeera eri mu Uganda, naye tugirwanyisizza tutya. Juzi baakola population census, wawuliranga n'omukulembeze gwanga kimwewunyisiza okubanga abantu babadde asuubira okuba mu ggwanga si be balimu, nga badikirayinize budikirayinizi okuva mu myaka gye baasembayo okukola population census, naye golowooza abantu waaki bafuluma. Naye gavumenti yaffe yeewuunyisa nti obwongo baabusulika, tesobola na kuvaayo kwanalayizinga nsonga lwaki abantu balimu batono mu ggwanga. Sigamba nti no tuli ku oba ku high death rate oba low production, abantu bazaala buli lunaku, naye beerabidde nti n'ennamba esinga mu Uganda kati efulumamu n'egenda ebunaayira olw'okubanga ensi yaabwe banyigiriza. So kino tulina okirwanako kubanga gavumenti yaffe beebafu, ekyo nakyo tebannakikuba mu ttooki, tebamanyi nsonga ezo. So leka ffe tubamanyise, gwe muganda wange yeekumira ku Igi Update, naye teweerabira ku subscribe.